Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redison TV. Webale kubanga okyaliko abataddeko comments zammwe ey'essaawa ku nkomerero ya mawulire gano oba eya vidiyo eno ngenda kubanga nsoma comments zammwe wabula nga kati nzize n'agamu ku mawulire agakagwawo agamu ku mawulire goyinza okuba nga tonnaba kumanya. Omusajja oyo ogulaba ku screen yo amannya ge nga kuleetedde kigambibwa nti ye yabadde mu drone eyavuze oba y'omu ku baawambye Akirewo Kivombi bodyguard wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amannya ge nga funye, emmotoka gy'abadde avuga ngifunye n'ebimukwatako ebitonotono era ng'alina n'omu ku be yali yawamba era obujulizi ne buvaayo nga kirabika y'ono awamba era yavuga drone enamba gye twakutegeezezza gwampuliriza ku mukutu ogwa Redison TV. Bwe batonaba kubanga osubscribinga bino byonna saagala obisubwe kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obirenga tomisinga nsonga yonna. Waliwo ebitagenda bulungi mu nkambi eya Mathias Mpuuga era nga wetwogerera ebibye bibi olw'ensonga emikono egy'ababaka ba parliament egyali gyetaagisa 177 oluvannyuma lw'okuba nti gyawera. Omubaka wa Rwemiyaga amanyidwa nga Theodore Sekikubo ono nga yali mu nsonga ey'okujja Mathias Mpuuga ne banne ba Solomon Sirwanyi ba Esther Afoyokyani ne Prose Akampulira mu ofisi zaabwe nga ba commissioner. Olwaliro wetwogerera emikono gyaggwayo kakati Sekikubo yasuubizza nti emikono egyo agenda kubanga agipresentinga ku lunaku olwa Mande era wiiki ejja ebigambo Mathias Mpuuga birabika tebigenda mutambulira bulungi olw'okweddiza oba okwegabira oba okwewa $5 million ez'omuwi w'omusolo gwampuliriza ku mukutu ogwa Redison TV. Nkugambye teekako obubaka tugenda kujja tusome message zammwe ng'era bulijjo tutero kikola kati abataddeyo obubaka mu message eri kekadde mubeereko nga muwuliriza tubeere ng'ate tutambuza ensonga. Omuyimbi amanyiddwa nga Mathias Walukagga aina byayogedde wano byengenda okubanga nkutegeeza ng'awabula omuyimbi Azawi oluvannyuma lw'ebigambo byavuddeyo n'ayogera. Mathias Walukagga ng'alinga ataasanyuse lwaki Azawi yayogedde bw'atyo ng'ate Mathias Walukagga bamumanyi nga munnankyukakyuka newankubadde ebigambo bye yabadde agezaako kutegeeza Azawi akyuseemu mu ngeri gy'alina okuba ng'akolamu bino. Mathias Walukagga munnakibiina ekya National Unity Platform nga ye mmeeya w'Ekyengera n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo byonna mbikuleetedde essaawa zino zennyininyini byessaagala obeere ng'omiisinga. Waliwo ebigenda mu maaso mu kkooti abamu ku bakulembeze be nakuleetedde ababaka ba parliament bandibanga bagenda kuweebwa bail essaawa eno yennyininyini emisango gikyagenda mu maaso mu kkooti. Byonna ogenda kubanga obimanya. Kirira mu comment section teekamu obubaka otubuulire wa osinzira okubanga ogoberera embeera ogiraba otya n'ebirala bifaanana bwe bityo nzije tubeere ng'ate tuseetula kanzije ate ntandikire awo wennyini ew'omuvubuka amannya nga leese ebimukwatako mbireese ono nga yeyawambye yagambibwa okuba nga y'omu ku baawambye Akirewo Kivombi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale Redison TV kwoli webale kubanga okyaliko kyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ggwe munange ampuliriza ku mukutu ogwa Redison TV nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo by'omuvubuka oyo kkiriza nsooke nkusooseeko mu kkooti eya Buganda Road. Jjukira emabegakaawo nkuwadde updates nga nkutegeeza nti waliwo ababaka ba parliament bali abasatu abaakwatibwa mu kusooka bagambye bangi nga kwe kuli n'ababaka abalala abakwatibwa oluvannyuma wabula bano abasatu abakwatibwa ddala mu kusooka eri okuli Paulo Akamba okuli Sise Namujju n'omubaka omulala bakwatibwa oluvannyuma balyoke babeere nga basaba okuweebwa bail bawoze nga bava bweru wa kkooti babeere ng'ate beeyimirirwa. Wetwogerera emisango gino giri mugenda mu maaso okuwuliriza emisango gyabwe okuwulira okusaba kwabwe kuli mugenda mu maaso mu kkooti eya Anti-Corruption Court era okusinziira ku statements ezivaayo
okusinziira ku ngeri gye babuuzaamu ebibuuzo n'engeri gye baanukulamu ebibuuzo balabika nga bagenda kuteebwa. Era omukyala akulira akakiiko akaddembe ly'obuntu amanyiddwa nga Mariam Wangadya asimbiddwa mu kagulijjukira. Ono ye mukyala ayogerwako nti bano baakukusa ssente ezaali zigenda okubeera nga ziyamba akakiiko kakulembera. Wabula mbu bano omu ku bano Paul Kamba n'abalala ne bakozesa olukujjukujju ssente ezo ne bazidaivatinga ne zidda mu byabwe, era gye kimu ku misango egye bavunaanya gwa mpuliriza. Wabula nga wetwogerera bamuleese Mariam Wangadya abeera omu ku bajulizi abagenda okunnyonnyola ebigambo bifaanana bitya. Mariam Wangadya ebintu bimutabuseeko era obujulizi bubadde bumulemye okuwa ne bw'omulaba atakula omutwe mu kifaananyi ekyo gwa mpuliriza. Wabula finale amaze n'apalapalanya n'abaako byayogera. Kakati ebyo byenjagadde okuba nga nkuwa nga updates okuva mu kooti eya anti-corruption court ebigenda mu maaso sayidi eyo byenjagala obeere nga ate omanya. Ku nsonga ya Mathias Mpuuga ne banne bano abana bwe beegabira ssente ez'omwe w'omusolo wetwogerera nga si birungi gwa mpuliriza ku mukuto gwa Redzone TV. Omukulu amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo ono nga ye mubaka mu Parliament akiikirira abantu ba Rwemiyaga constituency saidi z'Essembabule. Mabegako awo baavaayo ne bamukolera olukwe olw'abantu okuva Rwemiyaga bajje beekalakaase nti takola mirimu, simanya bikoze bitya n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Gwali ku mukutu ogwa Redzone TV. Ssekikubo emabegako awo twakuwa emikono gye yali yeetaaga 177 okubeera ng'omusango guno gugenda mu maaso mu kooti okulaba mu Parliament okulaba nga bano baggibwamu obwesige olw'okwegabira ssente ey'omuwi w'omusolo gwa mpuliriza. Wabula nga wetwogerera essaawa eno yennyini ensonga yamaze dde okuba nga egguka. Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Esther Afoyochani ne Prose akampulira ebyabwe si birungi yadde n'akamu, kubanga Theodore Ssekikubo emikono gyaweze ekibadde gyetaagisa, era wetwogerera essaawa yonna agenda kubanga ensonga eggukira ddala mu Parliament ku lunaku olwa Mande. Ssekikubo lwagenda okuba nga atebolinga emikono gino, era lwagenda okuba nga awaayo signatures ensonga eno etandike okuba nga ewuulirwa. Jjukira omukulu Mathias Mpuuga yavaayo n'ategeeza Ssekikubo byakola tabitegeerera, tebiri mu mateeka. Kati naffe twagala ku Mande tulabe ddala tebiri mu mateeka, era ddala Parliament tesobola kujajinga nsonga eno singa bannansi baba bavuddeyo ne bagamba Mpuuga weddiza ssente y'omwe w'omusolo era ffe twagala olekulire. Kubanga emikono egyo kitegeeza ababaka bano bakiikiridde bantu baabwe, kubanga era ozzenga owulira ababaka bangi abategeeza nti abantu bansindise, abantu badde banyimbirira, lwaki sisayininga. Kati wetwogerera ensonga yamaze dde okuba nga erinnya enkandaggo. Mubaka Theodore Ssekikubo ne banne bayimiridde nabo mu nsonga eno, kubanga tali yekka. Ayina abamu ku babaka baali nabo okuli Sarah Opendi, okuli ababaka ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo nga be bali mabega wa Ssekikubo. Nga ku babaka bano kuliko ne Joseph Gonzaga Sewungu, y'omu ku babaka abo abali mabega w'ensonga eno ey'okuba nti batebolinga. Patrick Nsambo Shabe naye kwali. Kati bano ku Mande bagamba tuzze twetegese bulungi nnyo buli kimu tukiyina, era ku lunaku olwo tugenda okuba nga tupresentinga emikono gyaffe ensonga eno etandika okuba nga eteesebwako, etandika okuba nga ekubaganyizibwako ebirowoozo, tulabe butya bano we tugenda okuba nga ate tubakunyakunya tubajje mu bukiiko bwabwe. Jjukira bano bonna kati ba commissioner. Wabula nga waliwo amawulire agagamba nti bano ab'NRM bo essaawa yonna bandibeera nga bagobebwa gwa mpuliriza. Kakati tulinze ensonga za Ssekikubo zibeere nga zituuka ate ku floor eya Parliament, oluvannyuma tubeere nga ate tutambula n'embeera nga bwetambula gwa mpuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Kakati njagala kuba nga nkuwa ebigambo ebyawalukagga nga sinaba kuba nga nkutwala ku drone. Omusajja agivuga, omu ku basajja abawambye Akireo Kivumbi. Mawulire nina mangi era njagala tutambule mpola mpola mbeere nga byonna mbikutuusaako gwa mpuliriza. Njagala okutegeeza Walukagga omuyimbi ate nga munnakibiina ekya National Unity Platform era nga ye meeya wa Kyengera Town Council ayina byayogedde awo, yabyogedde kawungezi kajjo, wabula ngenda kujja mbikuwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano
n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gyebasinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Omuyimbi Azawi amanyiddwa nga Zawedde yavaayo emabegaawo n'abaako ebigambo bye yayogera ng'akoowola bayimbi banne. Ebigambo bino simanyi lwaki byaleese obunkenke bungi naddala mu bayimbi abamu. Ebigambo bino byabadde byangu byakutegeera. Ebigambo bya Azawi tebyabaddemu obuzibu bwonna okujjako ng'omuntu nga ye ng'alina obuzibu n'omuyimbi yennyini Azawi. Wabula Azawi yavaayo n'ategeeza nti ekyamazima obuli bw'enguzi bususse mu paalamenti. N'agamba naye ate abasajja bano ekyamazima beesuuliddeyo gwa naggamba era okumanya babbi singa babadde basobola baalitubbyeko n'obuto naye olw'okuba tekisoboka ebintu ebimu kyofola abibalemerera naye ng'ekyamazima obuli bw'enguzi bususse. Abantu bangi baavaayo ne bambalira Azawi olw'okuba nti mu statement ze yateekamu ebigambo ebigamba nti abamu ku bayimbi abalina eddoboozi, abamu ku bayimbi abalina zi profiles ennene, abalina audience ennene beetaaga okuba nga babaako kye boogera. At least omuntu abagoberera abeere nga mugumu kyamunaye omuyimbi kasita ayogedde kino abeera aleese awareness mu bantu. Kakati oluvannyuma lw'ebigambo ebyo abamu ku bayimbi abavuddeyo ne boogera tuzze tubakuwa, naye ekyewunyisiza nti ate ne Walukagga w'ekibiina ekya National Unity Platform alinga agamba nti Azawi oba Zawedde Priscilla alinga kye yakoze ekitagattako. Era amawulire gakubye nnyo ekintu kino. Empapula z'amawulire websites ez'amaanyi zivuddeyo. Kati waliwo amawulire ge bayita News Lex Point bakubye omutwe ogugamba nti package your message in songs instead of Twitter. Mathias Walukagga yagambye nti ebyo byoyogera ku Twitter tebikola nnyo makulu, ebintu biteeke mu nnyimba. Wano nga bagamba nti veteran Kadongo Kamusinga Mathias Walukagga has advised Swangz Avenue singer Priscilla Zawedde alias Azawi to stop chasing social media chant and instead sing. Wano Walukagga nga agamba nti Azawi ekimukozesa bino n'ekimuteesa oba ekimwogeza ebigambo bino bw'ayagala audience ku social media mbwera ye talababo mulamwa mu bigambo bya Azawi. Mathias Walukagga nga agamba nti Azawi singa obadde ddala ky'oliko kitegeeza wandibadde ebintu bino biyimba mu nnyimba so si kubipostinga. Okubipostinga tekirina makulu era tekimala. Muyimbi Walukagga made these comments in regard to the Masavu singer remarks about corruption and regime change in the country. Apparently, Azawi has been so vocal about the massive levels of corruption in the country. Nti Azawi y'omu ku bayimbi ababadde bataddewo embeera abavuddeyo ennyo ne bavumirira obuli bw'enguzi mu ggwanga era ne balaga nti bo at least bandiwagidde enkyukakyuka mu ggwanga ejje. Azawi no yeegasse ku bayimbi nga ba APAS n'abayimbi abalala abagwa mu kategori eyo. Abamu be babadde balebolinga nti bano bayimbi bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga bo bagamba nti bo bawagizi buwagizi bankyukakyuka. Kakati Mathias Walukagga olowooza message ye etegeeza ki? Njagala ogende mu comment section ng'ombuulira ku bigambo bya Mathias Walukagga obyogerako ki era byandiba nga bigenderera ki, bitegeeza ki? Gwampuliriza ku mukutu ogwa Redison TV. Kakati tukyagenda maaso n'okuba nga tukuwa amawulire agaakagwawo n'agaguddewo emabegakaawo obeere nga ogategeera mukutu gwa Redison TV. Emmotoka yalabiddwako ng'ewamba. Emmotoka eyalabiddwako ng'ewamba. Ani yawambiddwa? Akireewo Kivumbi. Abasinga obungi mwagategedde. Twabawadde amawulire gano nga Akireewo Kivumbi omu aba akulira ebyokwerinda ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne offices z'ekibiina ekya National Unity Platform. Emmotoka eyo enamba twagikugambye eyawambye Akireewo Kivumbi era ng'olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo nga bawamba Akireewo Kivumbi. Kati njagala okutegeeza nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde maaso awo, waliwo amawulire agafulumye okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga The Kampala Journal nga gugamba nti omusajja oyo gulaba mu kifaananyi, bamuyita Godwin Mugisha. Godwin Mugisha abeera kiteezi, abamanyi ekiteezi, akola n'ekitongole kya CMY.
ekitongole kya CMI kitongole kikessi mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole ekyo kiwulikise nnyo erinnya lyakyo mu mize egy'okuwamba n'okukola ebikolobero ku bannayuganda. Era wetwogerera ng'omusajja oyo kigambibwa nti yakolera ekitongole ekya Chief of Military Intelligence oba CMI Chieftaincy of Military Intelligence. Kugambe bamuyita Godwin Mugisha, abeera kiteezi, ayina omukazi n'ennamba ye y'essimu. Njagala kubanga ngikusomera wano ogifune gw'atannaba kubanga ogifuna. Agoberera omukutu ogwa Red TV, bino byonna ogenda kubanga obimanya. Wuliriza, waliwo amawulire agafuluma ng'omusajja oyo amanyiddwa nga Godwin Mugisha ye yawamba omuwala oba mumujjukira eyali ayitibwa Bobby Holick. Oyo omuwala mu kifaananyi, omuwala oyo yawambibwa gwali mwaka gwa 2022 mwezi gwali gwa 9. Omuwala oyo amanyiddwa nga Manule Bobby Holick, mumujjukira omuwala oyo. Kyenkakasa obulungi ennyo nti amawulire ago twagakuwa, ensonga ezo ne zivaayo ng'omuvubuka oyo y'omu ku faces ezaalabika era ezaali zivuga drone, era nga kyekitongole ekyo kimu ekya CMI ekyawamba omuwala oyo eyali ow'emyaka 27 by then, ng'amannya ge original ye Nalubowa Teddy. Ennaku z'omwezi zaali nga 2 omwezi gw'omwenda 2022, amawulire ne gavaayo nga galaga nti ku Sande nga 1 omwezi ogw'omwenda 2022 omuwala oyo amanyiddwa nga Nalubowa Teddy ku myaka 27 eyali omuwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform yali amaze okuba nga awambibwa abasajja abaali bambadde ebyambalo by'amagye, abamu nga bali muleeya, era by then obudde obwo baali tebannamulabako. Omuwala oyo Nalubowa Teddy abamu gwe bamanyi nga Manule Bobby Holick yaripootinga nti baamuleepinga ku poliisi, wabula feesi eyalabika y'ey'omusajja oyo gy'olaba. Simanyi oba neetaaga ogigeza ebeere ng'erabikira ddala bulungi nnyo gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, ensonga eno esobole okuba ng'evaayo bulungi nnyo. Omusajja oyo bw'obanga omulabye manya y'oyo, bamuyita Godwin Mugisha, abeera kiteezi. Ennamba y'essimu eri 0787 33 4211 0787 33 4211. Akola n'ekitongole ekya CMI era nga kigambibwa nti ye yabadde avuga emmotoka kika kye emmotoka namba UAP 164P. Emmotoka eyo nga yalabiddwako ennansana ekiro era nga ye yawambye Akirewo Kivumbi. Omuvubuka oyo nga kigambibwa nti mu mmotoka eyo era yabaddemu, era nga y'omu ye yali mu mmotoka eyawamba Manule Bobby Holick. Omusajja y'omu, ebitonotono ebimutegeerekeseeko byebyo, nga kigambibwa nti ono ye yabadde mu mmotoka okusinziira ku mukutu ogwa The Kampala Journal. Mugisha Godwin nga bwe nkugambye ti mwezi gwa 9 ajjukirwa nti ye yawamba Trace Manule Bobby Holick eyali omuwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform, era mawulire ne gavaayo ng'ono y'omu ku abo abagambibwa okuba nga be baareepinga omuwala oyo. Omuwala oyo ekyali kyamukwasa g'okkuzaako emabega, ojjukira okufa kwa Jeno Tumwine. Abamu ku bantu abavaayo ne bakola zi vidiyo nga baserebuleetinga oyo y'omu ku bawala, wabula ne bamukwata nga kigambibwa nti baawamba muwambe, era ng'oyo omuvubuka ye yali akulembedde ekika kya drone, emmotoka ekika kya drone eyavugibwa, nejja ne bamuwamba ne bamuteekamu. Era ekitongole kyakola nakyo kya CMI n'akafaananyi okalaba wali emabega nga kalaga Muzeeyi Museveni mu background. Kakati kitegerekese nti famire y'ono esangibwa saidi z'ekiteezi era nga gy'abeera gy'asinga okumala obudde obungi ne mukyala we ne famire ye oba abaana be. Simanyi oba ebyo oyinza okubyetaaga, naye nze njagadde ndipootinge amawulire ge bampadde okuba nga ndipootinga, era nga tumaze okugakakasa y'ensonga lwaki tugwakuleetedde oyo ye mukyala we. Omwami ye Godwin Mugisha. Ebimukwatako byebyo gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, ate tubeere nga tweyongerayo. Emabega kaawo twakulaze amawulire nga waliwo minisita omu eyakuŋŋaanyiza abavubuka okuva mu ghetto ng'abatwalira Yoweri Kaguta Museveni mu State House, era ne bafuna 1.2 billion Ugandan shillings
okuva ew'omukulu ono. Wabula bwe yabadde ayogera nabo n'abategeeza mu kafubo okwagala okubasikiriza nti bannange temutya, nange ndi ghetto youth. Yoweri Kaguta Museveni nga bw'agamba nti nange gwe mulaba wano ndi ghetto youth. Robert Kyagulanyi Ssentamu afuddeyo n'ategeeza nti mu kusooka lwaki mwatuyita abayaga, mwasooka ne mutuyita abayaaye, mbu abantu abava mu ghetto bonna bayaaye. Kakati olwaleero mutandise okwagala otufaanana. Mabegakaawo mawulire gakuba agalaga nti Museveni naye ayagala kufuuka ayagala kweyita muyimbi olw'okuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu buyimbi gye yajja ettutumu najja ate n'abeera ng'amufuukira ekizibu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze n'amwanukula olunaku olwaleero embeera nga bwetambula gwa mpuliriza. Mawulire gembadde njagala okuba nga nkutegeeza, njagala kati kubeera nga mpita ayita mu bubaka bwammwe abaataddeyo obubaka, njagala essaawa yennyini mubeere ng'ate mubeerako, oba olina gwe watumidde oba olina nsonga gye wataddeyo, kano ke kadde tugenda kuba nga ate tuyitaayita mu bubaka bwammwe era kanzije ne message zammwe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mukutu gwa Red Zone TV kakati essaawa eno njagala okukutegeeza, njagala kusooka okwebaza mwenna abaatadde message zammwe ku mukutu gwa Red Zone TV. Kyonna kye mwakoze kya mutawaana nnyo okubanga mutambula naffe ebbanga lyonna, era mbuno obudde kkiriza mbeere ng'ate ntuusa message zammwe ze mwasindise, obubaka bwammwe bwe mwaweereza, oba olina muntu gwe watumidde, oba olina nsonga gye watadde wano, kano ke kadde mbeere ng'ate amawulire ago oba nga tuusayo oba obubaka obwo nga mbutuusa ku bantu bammwe. Ffe bwe tuba tukola, era eno ye fomati yaffe ey'okuba nga tuweereza amawulire era oluvannyuma ne tusoma obubaka bwammwe kuba tukimanyi bugattako nnyo. Isaac Mulondo webale kubanga ogoberera message yatuuse. John Bosco Kasozi webale kubanga ogoberera message yatuuse. Abbas Maire webale kubanga nawe ogoberera message yatuuse. Asiati Nakidde webale kubanga obeerako message yatuuse. Ono nangamba ssebo nze nkutumiddeko nnya era weebale kwewaayo n'okkiriza oweerezenga bannayuganda naye amannya nga sigalabye. Weebale kubanga kwoli yonna gy'osinziira naye amannya sigalabye. Message tujeyanziza era etuuse. Aisha weebale kubanga kwoli message etuuse. Robina Laira webale kubanga nawe kwoli message etuuse. Kisala Joseph webale kubanga kwoli message etuuse. Kaunda Nubu webale kubanga nawe kwoli message etuuse. Beneath webale kubanga kwoli message etuuse. Chitembe Jamim webale kubanga kwoli message etuuse. Joy Baba webale kubanga kwoli message etuuse. Agnes Nachanzi webale kubanga kwoli message etuuse. Fred Musinguzi webale kubanga kwoli message yatuuse. Mariam Nalunga webale kubanga ugoberera message yatuuse. Agnes Nachanzi webale kubanga kwoli message yatuuse. Fazira webale kubanga kwoli message yatuuse. Nera ne message yokubiri netuuka. Hussein Joyce webale kubanga nayo kwoli message yatuuse. Harriet Musisi webale kubanga nayo kwoli message yatuuse. Beatrice Namasa message yatuuse webale goberera. Bazira Isaac message yatuuse. Bamwise Bazira Isaac Newton ali side ze mukono agamba nti atumira bonna abawangaalira era abawuliriza omukutu ogwa Red Zone TV. Bazira Isaac webale kubanga obeerako message yatuuse. Winifred Nakasi webale kubanga nawe obeerako message yatuuse. Kalule Lydia webale kubanga obeerako message yatuuse. Wako King webale kubanga kwoli message yatuuse. Nantongo Jessica webale kubanga obeerako ate gwe obeererako ddala kyokola kya mutawaana nnyo Katonda akuddizeewo message yatuuse. Nakabugo Mmire webale kubanga nawe obeerangako message yatuuse. Nakazi Kathe message yatuuse. Melaline Anlook message yatuuse webale kubanga obeerako. Beatrice Namasa message yatuuse. Waswa Samuels webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Niono message ye yatuuse naye erinnya sirirabye. N'omulala message yatuuse, message erinnya teririiko.
Komakechi webalenga kubanga kwoli message yatuuse. Musiga Sulaiti message yatuuse. Semwogerere Muhammad message yatuuse. Webale kubanga kwoli. Ani ono Nabaweesi Sharifa message yatuuse webale kubanga kwoli. Anyesiga Ana webale kubanga kwoli message yatuuse. Zamu Luwagga webale kubanga kwoli message yatuuse. Namwebya Esther webale kubanga kwoli message yatuuse. Maro Mbekedde webale kubanga kwoli message yatuuse. Maureen Masika webale kubanga kwoli message yatuuse. Ani ono omulala Tulyaheebwa Johnson webale kubanga kwoli message yatuuse. Maro Mbekedde webale kubanga kwoli message yatuuse. Penina Luanga webale kubanga kwoli message yatuuse. Juniors webale kubanga kwoli message yatuuse. Mama Kevin Switzerland kyokola kya mutawaana nnyo munaye webale kubanga ogoberera ate tweyanza nnyo kubanga naawe obeerako n'owuliriza amawulire gaffe message yo yatuuse. Mama Kevin abaagala nnyo mwenna. Juniors webale kubanga okyaliko. Lubega Sulaiman webale kubanga kwoli message yo yatuuse. Geneva message yatuuse webale kubanga kwoli. Ne Fatisula webale kubanga nayo kwoli message yo naawe yatuuse. Mukutu gwa Reason TV mwebale kubanga mugoberera tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako wabula nga sinaba kubanga ate nva wano mukkirize ate nyongera okubanga nkujjukiza ku Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti mukubireko ng'olina ebizibu ebikusumbuwa ebya buli kika. Ensonga z'amaka nga tezitambula bulungi nnyo munoonyeeko. Oyagala genda bweru ebintu tebitambula munoonyeeko. Byonna buli kizibu ekya buli kika. Akutegeeza nti ne bw'oba toli mu ggwanga ng'oli bweru wa ggwanga nayo asobola okukukolako ng'asinziira eno. So enamba ya WhatsApp eyo kwoba omusanga eri 0752 embeera ebeere ng'etambulira ddala bulungi nnyo. Mukutu gwa Reason TV webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako.